Ssematalo ow'okusatu owaddala tubadde nga twogerako mwogere era mu nnaku eziyise emabega twawulira oluvuuvumu okuva mu Amerika nti essaawa yonna basumulula okubeera nga emmundu bazoolekeza eggwanga erya Iran. Kakati nno munnange ensi zino essatu Amerika nga eri wamu ne munywanyi waayo Israel bwe batyo beefunyiridde okubeera nga bamaamulako obukulembeze obuliwo mu ggwanga erya Iran era nga munnange baatandise dda oluvannyuma lw'enteesaganya ezaagwa oba ezaagudde obutaka mu bbanga eriyise emabega mu kibuga Geneva nga bano nno baali baagala Iran erekeraawo okubeera nga ekulaakulanya amaanyi aga nyukiriya okukola emizinga egya nyukiriya bomu eza nyukiriya ti nyukiriya plants zonna eziggalewo ekintu Iran kye yagaana naye nga okusinziira ku foreign minister Abbas Araghchi yatutegeeza n'atugamba nti babadde bali mu makkati ga nteesaganya Amerika ne munywanyi waayo Isirayiri ate bo bwe batyo ne balaga nti batandise okubeera nga bapositioninga emizinga ekintu munnange ekiraga nti balina olukwesikwesi luno okubeera nti nno bwe batyo bayitira omwo okubeera nga bakuba eggwanga erya Iran kubanga nti kino bakikola okakasa nti Isirayiri yeesigaza amaanyi awo mu Middle East nga nantakoonwako kyekigendererwa. Kakati munnange amagye ga Iran bwe gatyo nga aga Revolutionary Guard nga nago mamalirivu okubeera nga gadifendinga ensi yaago bwe batyo batugamba nti okusinziira ku biriwo nti emizingo okuva mu bases eza America ne Isirayiri nti basse bakomanda abawerako okukosa n'omukulembeze ow'oku ntikko Khamenei nti bamusse era defense minister Amir Nasrallah naye nti yafudde bamusse n'abalala abakungu abalala nti battiddwa mu bulumbaganyi oluvannyuma lw'okuba nti baakubye ekibuga Tehran ekya Iran ekikulu n'ebibuga ebirala ebyetoolodde awo byonna gye basuubira okuba nti targets ze baagala okubeera nga basaanyaawo okusinziira ku bigendererwa bya Amerika n'eggwanga erya Isirayiri. Kakati bano batugamba nti Khamenei bamusse n'abalala era Trump ne Netanyahu baamaze okubeera nga bakonfaaminga nti Khamenei omukulembeze owa Iran w'oku ntikko bamusse so nga munnange okusinziira ku foreign minister owa Iran Abbas Araghchi ono atugamba nti ebyo munnange byanjwanjwe tebannaba kubeera nga bamutta so nga ate era aba Fox News bo bakakasa okukussa n'okubeera nti amawulire gaze kufuluma nga bannansi ba Iran abamu batanze okubeera nga bajaganya nga bagamba nti kituufu bagamba nti n'amawulire State News ne State TV kugamba emikutu egya gavumenti emikulu TV n'amawulire mu gavumenti ya Iran nti batandise okubeera nga nabo bakkiriza nti ddala Ayatollah yattiddwa so nga ate ensonda ezimu zigamba nti kati omukutu ogwa Fox News bagamba nti gwa Abayisirayiri era nga bagamba nti ogwo gulina kubeera nga guwa amawulire agafaanaganako bwe gatyo kubanga bagezaako kunyonyoogera gavumenti ya Iran eveeyo basobole okukola assessment ku bulumbaganyi ku biki ebivudde mu strikes ze bakoze mu phase esoose nga bwekikoleddwa Amerika ne Isirayiri nga baagala okumanya nti singa bagezaako okubeera nga babagamba nti omukulembeze wammwe tumusse nabano tubasse nti
aba Iran nabo bajja kuvaayo bagambye nti nedda mukoze bwe muti ne bwe muti basobole okubeera nga bategeera nti ekitegeeza kiri bwe kiti ne bwe kiti. Naye nga abamu bagamba nti bamuse oluvannyuma lw'okuba amakaage mu kibuga Tehran ne muzzukulu we ne bamutta. Ate amawulire agalala gagamba nti bayinza okuba nga babadde Khamenei bamuddusiza dda n'okumujja mu ggwanga eryo erya Iran. Kakati Iran nayo tetudde butuuzi. Iran bwetyo nayo ekoze kye bayita okuddiza nti atakulekera naye tokola ki tomulekera. Era nga okusinziira munnange ku mawulire ge tufuna okuva Islamic Revolutionary Guard bano batugamba nti American Navy 5th Fleet mu Bahrain bagikubye. Base za America Saudi Arabia nayo ne bakubayo, Qatar ne bakubayo, United Arab Emirates obutambi butambula buli wamu nayo, Abu Dhabi, Dubai munnange abaayo bafeesa. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti obutambi butambula ku mutimbagano era wano bannayuganda nga bali godinga abali saidi zeeyo nga batugamba nti bannange abasajja baatutandiseeko dda mulengere. Wano nno batugambye nti waliwo ekizimbe hotel ey'amaanyi mu kibuga Dubai eyitibwa Dubai Baji Al Arab Hotel, kigamba okuba nti nayo mbu oba okumpi awo oba paati ku yo baagikubye okuliraana ndowooza kubanga tegannaba kubeera confirmed, naye nga bagamba nti nayo awo yakoseddwa. Nalabyeko ku butambi nga waliwo abantu ziringa parachuti ezibuuka waggulu ku myaliriro gya waggulu. Naye ebyo byonna tugenda kubanga munnange twongera okubeera nga tubikakasa. Kale wakati mu bantu ba Iran jjukira nti bano babadde nga beekalakaasa emabegako wali era nga America bwetyo bakakasa nti mulina okwerwanako. Kati guno omulundi Trump abakakasi n'abagamba nti ogwabwe gwo gwakukuba, then nga bamaze okubeera nga banafuya kati kiri eri bantu bannansi ba Iran okuyimuka, then obuyinza oba gavumenti bagivundiko obuyinza babweddize, gavumenti evundikibwe eya Ali Khamenei Ayatollah. Munnange era nga bwe nkutegeezezza nti tulabika tuli mu World War ow'okusatu ebya ddala, kubanga jjukira nti ensi nga China, Russia ziri ku ludda olwa Iran, naye Iran kwegamba kirabika kino kiringa ekiggula luggi. Tusuubira okuba nti gye bigenda okweyongera mu maaso okulana kugenda ku intensifyinga, kubanga nina akatambi kendabyeko nga muganda wange Abawarabu mu ggwanga erya Iran bali mu kukaasinga abawagira gavumenti eya Ayatollah, bali mu kukaasinga America era nga bwe bakaaba nga mu background olabira ddala nga mu butuufu ebintu si birungi yadde n'akamu. Abasajja bwe batyo balumbye bakasuka ebizuka biringa njuki mu ggwanga erya Iran. Kale nga bwe nkutegeezezza nti munnange World War bw'aba anaatandika Ssematalo, katwogera ku Ssematalo ow'okusatu, nti ensi zirina okuba nga zirina ebizibu bifaanagana nga zonna kwegamba zeesosonka ziringa kwegamba ezirinda obulinzi akabiri tekakoleere, tisaawa yonna nga bakoleeza akabiri toliira nerukoleera. Kati bwe tutunuulira ebigenda mu maaso ng'oggyeko ebyo ebiri wakati wa Russia ne Ukraine, ate tulaba nga Taliban eri mu Afghanistan nabo bwe batyo muganda wange batabukidde eggwanga erya Pakistan, era nga bano still nga bwe tukiri nti tulaba America, Israel okukosa ne Iran. Kati ate wano tulaba abatalibani mu Afghanistan bali mu kuba Pakistan, ate era nga beewerera n'eggwanga erya India bagamba liriwo. Kitegeeza amawanga asatu, kitegeeza amawanga 6 awo. Kati bugattako ogamba nti Ukraine, Russia, China, North Korea, olaba nti mu butuufu ensonga ebunye ensi yonna nti newankubadde bano bali eno ku byabwe, kiba kitegeeza nti Ssematalo bw'atyo bwayaba bw'omanyise bwaba wasoma ku Ssematalo oba omanye ebyafaayo bya Ssematalo eyasooka n'owokubiri nti ensi zaali zeekuba olw'ensonga ez'enjawulo.
kakati tulaba ne wano mu Africa twabagamba nti wali mu Democratic Republic of Congo we bayinza okuva emmanduso awo era tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya Kagame nayo eri awo eri ku bonkenke. Wano ewaffe e Uganda General Museveni ne mutabani we nabo bali ku bonkenke kubanga ebintu si birungi yali n'akamu nti kuyinza okwesanga munnange nga olweyo lweredde ddala. Kati ensi nga Tanzania ne weekanga nga nabo gavumenti evuunikiddwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo kubanga yegenda okubeera kubanga essaawa eno oyinza ogamba it is the order of the day. Kale munnange ebyo nga bwe mbikubuulidde awo njagala omanyi nti tuli mu ssematalo owookusatu singa tewabaawo kuzikiza kubanga batugamba nti enkuluumulula Amerika gyebadde ekuluumululamu ebyombo byayo ku mazzi okusemberera eggwanga erya Iran n'okupositioninga mu nfo z'esuubira okuba nti bwegera esuubira okuba eggwanga erya Iran, kikulaga nti olutalo lugenda kutwala akabanga kubanga bye baleese bingi nnyo. Olutalo lugenda kutwala akabanga kubanga ku guno omulundi baagala gavumenti bagifuunikire ddala eya Iran so nga ate ne Iran egamba sigenda kufa nzekka buli alina base ya America mu Middle East nina okubeera nga nkubayo. Yensonga kyo kiraba nti munnange Qatar bakubyeyo, United Arab Emirates bakubyeyo, era awo Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia balozezzaako. Kale kwegamba Bahrain nayo bakubyeyo. Ekintu ekikulaga nti muganda wange ekintu kirabika kitabukidde ddala singa wabaawo resistance ey'amaanyi. Jjukira nti banywanyi ba Iran, Russia, China tebannaba kubeera nga basitula. Waliwo akatambi akamu naye sigenda kukuzanyira kati nga China eraga amaanyi gaayo era nga eraga ate yo missiles zerina nga zirabika bagamba zisingira ddala ku za Amerika nti ku nsi tekuli azirina ate ng'okusinza ku tekinologiya abachina gwe balazi. Muganda wange towakana towakana ebintu biyinza obutaba byangu biyinza obutaggweeraawo kubanga kakati wano nabo bwe balina okubeera nga balagira eri ani kati Amerika bagireke efufugaze Iran egivuunike mu bwangu mu ddakiika bwetyo oba nabali bagenda kuwadaawadako bagenda kulaga nabo oba bakole ekyo kyonna ekisoboka okulaba nga obutuufu bataasa munywanyi waabwe Ayatollah bw'abanga tannafa kubanga kati waliwo amawulire ga bika ebiwirirako ddala. Ayogera ekituufu n'ayogera ekikyamu tetukola ki tetumumanyi. Bo batugamba nti abakulembeze baabwe bali safe so nga ate batugamba nti n'amawulire aga gavumenti ne TV ya gavumenti mu Iran ekakasizza nti mufu. Abannansi bali mu kujaganya abamu. Kale munnange bye bifa saidi zeeyo era tugenda kwongera okubeera nga munnange tubitunuulira. Mukama akuube.